Rain Parents School e Bukalango, essomero lya Kisulo n'abava awaka. Tusomesa okuva ku nursery paka ku P7. Ku masomo aga bulijjo tubongerako omutindo nga tubasomesa okufumba, okulima, okulunda nga n'okuwuga tetukusudde mugoloka. Tuli mu kifo ekigazi ekiyoyooteddwa obulungi. Tufaayo nnyo ku byobulamu, obuyonjo ssaako n'ebyokulya by'abayizi. Abayizi bakuumibwa butelebiri anti-security eri ggulugulu. Omuzadde twesige otukwasa omwana wo olindirira obuwanguzi. Tusangibwa Bukalango mu Wakiso District. Okumanya ebisingawo kuba ku noti 7556 724 581. Onoonya essomero omwana w'omwana afuna ebyenjigiriza ebya nnamadala eddungi nga likwatako buli muyizi ssekinnoomu okugyayo obusobozi bwe eritakoma kuyisa baana wabula nga likwata ne ku by'omwoyo. Garfield Nursery and Primary Schools Mpererwe ky'ekyokuddamu kyo. Garfield ezimba talanta z'abaana, tuyiga kompyuta era nga tukuddiza omwana ali ku mulembe oguliko kati. Garfield omwana emusomesa bw'alabako era y'ensonga lwaki abaana baffe bonna mbayita okuyingiza abayizi abapya kwatandise dda. Garfield every child, every chance, every day. Subscribe mkutu kuno okusobola nga tofuna videos ezifaanaganako bwe ziti. Tuli paadi bai banaffe aba Rosemary Beddings basange e Kasubi bw'otuuka ku bitaala ojja kukkira nga agenda mu kikoni ojja sanga ekizimba kita Princess Complex. Awo ku mwaliro gw'okubiri ogenda obanga obasanga we yeetaaga ebintu by'omu kisenge byonna, weetaaga blanket, weetaaga masuuka, weetaaga piro, byonna aba Rosemary Beddings babirina era bakutegeeza nti banoonyeeko okusobola okubira nga ate onyiriza ekisenge ekyo kirabike bulungi. Brand shoppers obasanga Kabalagala bagamba nti gwe yeetaaga engoye z'abaana okuva ku lunaku olumu mpaka ku myaka 12 bazirina. Bagamba nti ate gwe yeetaaga engatto z'abaana enzirugavu gendayo obeere nga tozeefunira engatto z'ogenda okugulira omwana azikozese aziveemu aziwe bato banne atugenda ogula endala engatte ziri original kekkiriza ssente ng'ofuna ebintu ebirungi genda mu bannafe aba brand shoppers bajja kubanga babikufuna Kabalagala awo ogenda okubeera nga ate obasanga. Ate awo nga tuvuddewo nzikiriza nkubeere nga nkutegeeza ku Garfield Nursery and Primary School basangibwa awo Mpererwe bagamba tetwala omwana babeere nga tebamusomesa. Garfield ge gamu ku masomero agasinze okukola obulungi wano mu Kampala ebisale bya byakuteesa ate nga abaana abadde balina mu mmotoka gaabwe agayita mu bitundu ebyotolodde awo okubeera nga bapiikinga abaana. Kale twalayo omwana Hajaluna Sekyondwa mulombi gwa Dduwa akutegeeza nti oba olinamu obuzibu bwonna munoonyeeko. Agwale bweru w'eggwanga emirimu tegitambula bulungi munoonyeeko. Ayagala omulimu munoonyeeko. Naawe alina ebintu nga weetaaga kwezuula agamba nti munoonyeeko namba ye ya Airtel ajja kubanga ate ayongera okubanga ate akuyambira ddala. Kale bannaffe aba Brain Parents Day and Boarding Primary School basangibwa Bukalango abantu b'e Wakiso abantu b'e Nkowe Namusera na Kachiri naddangira ebitundu ebirinaanyaawo twalayo omwana wo abeere nga ate abangula nabo balina amamotoka aganona abaana ate balina ne boarding. Abaana be bakoledde ddala bulungi nnyo so bakutegeeza nti yongera okubeera nga ate obakubirako obeere nga owandiisa omwana era essomero bambi eryatuwa offer okubeera nga lyosomesa Kabaka Mwanga. Kale twalayo omwana obeere nga ate obawagira. Arapic Salad Hesive Cement Asbat Tiles ogenda mujja mu hardware zonna mu ggwanga ate okubeera nga ate omufuna. Finally ensembyo namwe abazadde ng'oli weetaaga basale Yesu yagala kuyambibwako ku mwana wo ninawuzi half basare jango mu inbox yange ya Saimo atembere nga nkuwa list y'amasomero then kuwene school fees structures wogna banga bikolera otwaliyo omwana abeere nga atasoma. Kale nino omukulu wano bamumita lokosa batenda kazanyo kakagwa. Of course mina amanje gamale proposing at Simon netako kuona naye mtu mumanyike mimikwata ko netako naye tumanye mimikwata ko but of course with time tujaba tubanonya mpola paka banagwayo kwongera okubira nga tuba batuusaako mwongere okubanga ate mu bategeera ate mwongere n'okubanga ate mu bawagira insanyi sokulaba. Kale Simon nange insanyi sokulaba bigenda bitya si byamaanyi nenga tutetenkanya. Tubikwasa 2 bisatu tumutambuddeko January tunatira okubanga tumukuba olukumu mutwe naawe oli omu kubaka abantu bannange January akaluba ekyamazima January abalwa kuba tuli muteekateeka za kuzza abaana ku masomero kyaka ekisinza tuyisaamu obubi yekituufu atunyizeemu omwana yakere pacha nawandika n'agamba kati January ndooza kaawedde obugagga kabubatte busi anti January yabadde abaavu
buyinza butatutta olw'ensonga tugenda kuba twakamala okuzzaayo abaana tunoonye school fees tumumaleyo ate tujja kuba twakajja bwe tuti ate batuuke era okudda kati kirabika embeera yo gye tulina otutambuliramu oba bwe bulamu bwaffe tutambuliramu bulijjo lwakuba nti ffe January jasita tukisussa busussa oba olw'okuba Christmas ono tusaasaanya nnyo kati ne tutuuka abamu baali amabanja abalala bakyusa ebitundu basenguka abalala kati ndowooza mu mbeera eyo kyova olaba tukaaba nnyo naye nga nsuubira nti embeera yaffe gubeerera omwaka oguwedde twakaaba giri egy'emabega twekwasa covid era byonna era obulamu bwebwe bwe tulimu naye ng'obulamu abeeka balungi abeeka balungi bandaba mbalamusizzaako amannya agange bampita George Omukunja Lokosa Batenda Promisi Alvini Nsobeddwa Bomboka zeseri zenesa zino ezitambula Omukunja kitegeeza nti no ova Bukunja ovali oli w'Emukono ndi w'Ankonjeru district Boyokwe Mukono twavaamu kati tuli Mboyokwe side waawo abaana babeera awo nga bali mu kutunula egamba bukunoonya beewaabwe gyoli tebakula kati baagala nnyo balagira bw'otuuka Enkonjeru mu town Enkonjeru pozi olukutte lwewa okwata mukono bw'otuuka Emukono n'okyamira Wantoni nkwata ku lweyo Katosi Kisoga olupya bw'otuuka Kisoga mu town okwata bw'oti erigenda ku nnyanja oba eridde Buyikwe mu town lyokwata kuli katawuni kakokonjeru nsinga kutegeerawo Kisoga wadde nga naye Buyikwe eyo nagendayo kosa wange oyo yagenda n'afiirwa ibazaala omwa yafiirwa munyazaala we kati nga nze nina obbavuga kubanga nze nalina ku ID ya gundi ya social babayita batya bali batuta batya nodda tulina ennyonyi twalinga batuyita eri kakati nga nze nina obbavuga naye sirijjukira bamwana alivugira nga ndi ku bunkenke ng'otya ki ekyakubuza ku bunkenke anti sebo nga Yesu ovuga naye nga singa bakukaza ne bayongerayo mu maaso ne bakubuuza ebirala yinza omaliza bakukutte kati syagitegeera bulungi nnyo Nkokonjero sijijjukira bulungi bweri naye nga mmanyiyo eyo so kati eyo olwo owangaliddeyo bbanga kikuvadde Nkokonjero awo bwe ntuukawo mu katawuni waliwo ekikubo kisalamu ne kiguuka e Lugazi ndi Kaalo bakayita Ndolwa awo wenzaalibwa tomalaayo otuuka Nkokonjero mu tawuni nyingirako awo munda katono nnyo ne ntuuka ku Kaalo kenzaalibwako bakayita Ndolwa nzaalibwa omwami Senfunja Livingstone gyali akyali mulamu nenzaalibwa omukyala Janet Mujimba mwagala nnyo naye gyali bona bakyali balamu mbeebaza okunfula omuntu ow'enjawulo mbeebaza okunfula omuntu kyenkakasa singa saali tebankuza bulungi singa nowendi situuseewo sayimo kituufu muli basezi ekyawusezi ekyo sijja kigendako nnyo tetuli basezi kimuwulira ate owulirangayo nti ono yalidde ono wafu batuza batugamba sebe wamwe muliira ddala kakati sayima olaba nze waffe nabeerayo okuva nga ndi moto paka ku myaka 17 yawula omusezi anaaba n'ataabe twabeeranga tugenda mu katawuni ako akewaffe tulaba emipiira tugenda mu bibanda tulaba firimu twakubanga endongozi ku kyalo naye ng'odde ewaka saa 8 7 6 11 era simulabanga mpazi naye nga kale nga bw'omanyi nti ne bamwe oyinza okuba gye wakulira eyo amaka ge basongamu ne bagamba wagundi abo basezi naye nga tolina bukakafu basongangamu nga maka nga abiri naye nga tolina bukakafu obugamba kuba tobalabanga kubogera amaka g'abantu naye nga amaka go ge basongangamu nga ate ng'omanyi fe abaana nga mugendayo ne muzanyirayo ne muyingira buli wamu era ne muvaayo towuuta ku supu era tumere twagiryanga twageranga era emmere ne tugirya so gwe tolina mu ndowooza egamba nti kirabika busezi gye buli obusazi buyinza okuba bwaliyo edda bajjajja ne bajjajja ne buleka kati bwaggwayo bayinza okuba bajjajja baafa n'ebyabwe sina gye nzijjukira nga baalimba
ane mu kitundu kyonna mu Uganda ne balondako wammwe muba mwabakola tebuliyo era tetuli basezi so yobaddeyo kuva ddi okuvaayo navaayo mu mwaka gwa 2010 nalina anti wange awo ng'akolera mu kibuga ng'omanyi olyawo tolina nnyo byokola 16 awo nali maze otuula senior 4 nga wakeera okusoma 17 nali mpeza 17 nga matudde senior 4 jejo ate abatulanga kuba 15 baba bakoze ensobi baba basomye mangu ose omwana wamala 17 kati omwana bagenda ku university kati awo nembeerawo saasobola funa busobozi bweyongerayo kati ne maze so nga tonagenda mu kibuga awo wasomera wana nasomera ku ssomero baliyita St Paul Boys liri awo lyababiikira St Paul Boys lyabakatuliki boys yambalanga uniform color kyambalanga uniform empale kachi ne saati nga ya bbulu kachi wa silk kachi ngono goyambadde omugumu so mugumu buno wa silk obulebera walinga bwabwerere wachi buli busomo lya UPK bwe bambala twabugulanga twalina omusajja bamuyitanga wali bukalamangu nera so mu kukala kwabo obwamangu osanga omwana akakubiza nenge era tubuddugaza n'omala wiiki nga tokozeza osanga omwana omukyalo ng'akubiza empale ya kachi ya siliki twalinanga omusajja nga kajja ne kayulika bamuyitanga Nabaka ye mutunzi w'omunkokonjeru mulimu ne makumbi amasomero gonna yagatungira naye ng'oyinza okwesomba ofuna uniform osasula ssente n'ogibanja wiikisi 3 nga bulinaku ogendayo bagamba bwova ku ssomero yitirayo wannawe wamuzeeyi Nabakojja uniform otuukayo sinnagimala masanyaze gavuddeko bannange nga ofuna uniform lwaki balwangawo oba emirimu gyalinga mingi buli mulimu so buli omwama alina engeri gyajogera mulimu gwe abasomesa batusomesa nga batugambanga gwe wansomesa batuyisanga bubi tugende no mukupota so nga ne fundi naye alina engeri gyakuvuma kumi naye alina mukama we yingindia so buli mulimu gonna gubaako obuzibu bwako so awo ye boys je Maria primary nengenda ku Hilltop secondary gye nagisomera ya private Hilltop gye nasomera secondary nentula senior 4 nesobola funa mukisa gweyongerayo olw'embeera yawo manyi ebisinga abaana babadde mu masomero ga gavumenti mukaluubirizibwa nga mugenze mu ga private watuukayo nga abantu b'olimu mwawukana temwawukana tetwayawukana nnyo olw'okuba nti essomero lyali lya ku kyalo abantu nga bebamu tetusabye nkaluubiriza wakolanga biki ku ssomero biki walinanga bitone ki biwasinganga okukola nze ebitone bye nakola ku ssomero nali muddusi kuva primary era okusoma kwange okudduka kwampeererako primary yonna esinga okudduka kwampeerera lwakudduka nemusajja muddusa certificate butaasa bikopo mabaafu yani alondanga ebirabo byedda omwana omuto omuwaka taasa yawe yenanyini waka emisinde 25 egyo omulundi ogwe nasookera ddala olwo nga nali mu pifo nasooka kuba wa 7 nga biseera twali tudduka n'abasajja nga basajja bakulu nga ate ffe nali katini nnyo nga nali wa 7 bwemba 7 nenga nkisobola nja kukola ogwaddeko nemba waku mwaka ogwaddeko nemba wakuna awo ne school fees nga tandise okuntawanya nentuulamuuko naye ndya essomero bagyeka ne bampita olina okujja otudduki okigattagatta ku bitone byonna mupiira gwaliwo kati nzikola navuganyanga nnyo bya mu kiraasi kubuuza bibuuzo byaliwo neera kudduka ogenda okulabanga bukunja kudduka ogenda olabanga talenti osobola teweemanya egyogenda vaayo Saimo sema egyogenda vaayo okudduka okwo kwanneeyimirira kakati nenkola omulundi ogwaddako onvuka bani simanyi gyali nempulira mu biseera bino njagala mulabeko twali tubeera naye ku kyalo baali bamuyita banazi kati bambi ne tusiba ssente nga muzisiba kuki ku misinde yansiba 15 nange ne musiba 10 nange atogenda kunsinga nange mga atogenda kunsinga ye ali kwa ssomero ddala Saimo twadnadduka naye nenkola yange nga nziruka
batusimbula jukira bano emisinde gy'abangi batusimbula muba bangi naye nga target yange yali ngeegi siyisibwa nina kuyisa buyisa Simon nadduka tugatuka ku mulundi ndoza gwalinga gwa 10 nga ndi 5 abasooka tugatuka ku mulundi ogwe 15 Simon ze yali akulembedde nali emisinde jini etanso okuyimuka ey'okudduka kyengamba nti akasayi kali mu mubiri nga muli baddusi nali muddusi kwani mamange yaŋŋamba mamange naye yali muddusi Zeno, oyina kujagala ovugira ekintu sinakyenjagala jasinze noonya buvo bwa buddusi buno kimukama mulungi so buli muntu yenna abantu babeera ne techniques zaabwe wandisose noleka nenkumalira kasitole kano kubanga kakulu nnyo mu bulamu bwange Simon nawangula emisinde egyo nenziruka 12 nenjiwangula nenziruka 4 nemba mu lunaku lumu nemba 2 olw'ekirooto eky'okudduka nkirina njagala nzirukireko ku ggwanga nalina ekirooto ky'okudduka ebiseera ebyo abaddusi saayina nnyo be nali mmanyi kuba nali mukyalo naye nali nnyo abazze ebiseera bino kati twalina nga bw'oyitamu ku zooni ye waffe mugenda ematale eyo Matale ngodde erugazi waliwo gye bayita Matale somero bayita Bishop lya Nkoyo oyo omugenzi oyo kati nga mu zone balonda Lugazi buli zone ereeta mumala okuddukira ku kyalo ne babajjawo ne batutwala batujja ku zone nga tugenda awo ne muvaawo ne mudde Naggalama bwe muve Naggalama ne mugenda ku district n'ogenda oddukira district mama nga babayisanga wala odukidde ku kyalo ozze waddako kati bwotuka ku district noba w'amaanyi nga batugamba olina kubanga oddukira ggwanga kati nga tageti yange yakuddukira ku ggwanga abe ku kyalo ku looki waffe zone tuyingidde Matale tugende tuuka Matale engeri bano abalugwalavuka bawanvu bati babadde bagoba bunyonyi ate basanze abantu tutuuka eri ng'abaana badduka 25 namalira mu kyakubiri basindika batega kuba nagwa nenubuka n'okubunuka omwana yantega bali batega kasitaji abakutukako bati ng'akutega nagwa nenubuka nino oyimuka nenyimuka ng'ekiri muggwe kisinga be bakola amaanyi awo munaye ne bansindika Naggalama basindika Naggalama katuyingidde Naggalama owangudde abalugwala malidde mu kyokubiri mu 12 namalira mu kyali kyakuna ena saagidduka nali nkooye saagidduka tuyingidde Naggalama kati Naggalama tukomawe waffe Nkokonjeru abazoni abakola bazoni batugamba olunaku lwe tugenda tutuga kubayita mujje mukole training tutuke sere kigenda ashagaza eno ku regions we mamugenda bato kya representing asumiro bali representing ajo olobo oli mu zone baba mu zone odeo bakati abali bagita bate ya Naggalama paka botuka ku district kati wempita mu Naggalama wanzija okugenda nsirukire district ku district jovona ogenda ku ggwanga ndaba wosembere botofu ntandi ekituufu Simon saafuna mukisa gweyongerayo mu kudduka kwange sente abali balina tutwala meya ow'ekitundu Nkokonjeru ye bali balina obikolako baso tufunye transport kulya kusula tebatuwa mukisa transport yanemesa ogenda Naggalama ogenda okweyongera ku district talent wawe yakoma ere yanga awe yakoma naye nga nebuuzako buuza ku kyala amasomero gaawo gonna certificate byonna mbirina emisajja muddusi ye talent kati wentuuka awo nembera ku kyalo olw'okusobya okusoma bigize nembera ku kyalo akuwa basale ku senior 5 ogenda oddukirewo saafuna kati ate mu secondary awo okudduka tekwaliwo nnyo okudduka Brain Parents School Bukalango essomero lya Kisulo n'abava awaka tusomesa okuva ku nasare paka ku
P7 ku masomo aga bulijjo tubongerako omutindo nga tubasomesa okufumba okulima okulunda nga n'okuwuga tetukusudde mugoloka tuli mu kifo ekigazi ekiyoyooteddwa obulungi tufaayo nnyo ku by'obulamu obuyonjo ssaako n'ebyokulya by'abayizi abayizi bakuumibwa butelebiri anti security eri ggulugulu omuzadde twesige otukwasa omwana wo olindirira obuwanguzi tusangibwa bukalango mu Wakiso district okumanya ebisingawo kuba ku noti 756 724 581 onoonya essomero omwana w'omwana afuna ebyenjigiriza ebya Namaddala eddungi nga likwatako buli muyizi ssekinnoomu okugyayo obusobozi bwe eritakoma kuyisa baana wabula nga likwata ne ku by'omwoyo Garfield Nursery and Primary Schools Mpererwe ky'ekyokuddamu kyo Garfield ezimba talanta z'abaana tuyiga kompyuta era nga tukuddiza omwana ali ku mulembe oguliko kati Garfield omwana emusomesa bw'alabako era y'ensonga lwaki abaana baffe bonna bayita okuyingiza abayizi abapya kwatandise dda Garfield every child every chance every day. Nsimanyi lwaki kuli nnyo mu primary eno second one tewali nnyo kudduka nnyo mu primary kuba nange nali muddusi badde sinakigamba naye wali muddusi nali muddusi nali mbaddeko owokubiri ng'ate nzuuka nnyo egyo emiwanvu bagita gimunakyalo ejo nali muddusi naye nange na certificate nagifuna ate mu gundi nafuna ejalire nafuna eyalire baneya ekikumi nafunayo so omaze okutuuka mu kyalo biganye ntandika okubeera ku kyalo nga omanyi olwonkuzeemuuko nange neetaaga okwambala ku mpale ennungi okwambala ku saati ennungi biki ebirungi ebyaliwo ebiseera ebyo nsaati z'abaserebu kye zaali zitambula kati ebiseera ebyo bawizo good life we yakwira oluyimba Nyambula Nyambula waliwo ebinu bye bayambala ebyo ebisebe nabyambalako nakola napakasa sente zange ng'olidde tubeera ku kyalo olimira omuntu omusaalira mu faamu nze nvuka ku kyalo eyaliko ow'amaanyi n'osaawa essamba nnamba nengisaawa wanvuka bamuyita Sekatawa nga ne mugamba njagala onfunye kweyo empale yanjako emitabo gyali 6 n'akindeetera na kitundu kyali kyagumu kitundu Madensa Sekatawa kyali kyagumu kitundu Madensa ogambe Sekatawa akuddiza emitolo gye na kitundu Sekatawa nkubanja wabataliwo abaana be batuwe wali Sekatawa mubanja n'akisubulira kampani akindeetera yagabanaga nti yakisubula kati singa kiguza wolosero singa kiguza litero yali tagenda kujja mu kibumba yabala transport nentumizako t-shirt jampa t-shirt kikachi t-shirt abwalinga era bwalinga butontono bwe buti nenga bwa kala kalina ka bulu bwe bayambalirako ne jampa n'akatambalako ku mutwe ne gago ngomanyi onako olukulu otekamu anogenda mu ndongo mugagga alese ku kyalo gwaba omunene Saimo waka stola akalala akanyumira tujja twawo omuvubuka kuba bifaananyi Lese tuvubuse tugenda mu studio ekuba ebifaananyi musajja atugamba kati mba mwagala ebifaananyi njagamba kuba ebifaananyi ebirungi bwe kifaananyi nga kiba kubira 15,000 ngako kubanga ova mu nnyonyi ngenda kubanga otudde mu motoka zino ez'ebbeeyi Saimo nga tetupakasa sente zaffe akujjako meka 15,000 buli kifaananyi ku 15,000 zo bakujje ku nnyonyi oyimira boti ku nnyonyi nobanga abadde ku 15,000 bakulinaanya omuzungu kumita emboozi nkulaba Saimo twekubye ebifaananyi wange waliwo nani kutaka zongo bwenti ntudde ku bayika nkoze nti Saimo okuvubuka kunyuma neno obutamanya bubi ebiseera ebyo kati ekyanyumira ku bifaananyi ebyo twalina ebiseera ebyo obuwala bwe twali tukwanakwana ku kyalo tuleeta ebifaananyi byaffe tubayita tubagamba twakomyewo twabadde twagezekeyo kulya ku ssente tujjayo ebifaananyi nga nnyonyo gibaako bwoti tulaga abazungu ku kyasero twafuuka abaserebu Daifaananyi ebyatufuula abaserebu tutumire ku mukyala ng'oli eyo ng'abaana abakutawanya 5 bakulimba ebifaananyi byali bya Photoshop
Sayimo. Okibuuka luvannyuma nti Sayimo twali. Awali ennyonyi baamuteekawo nteeke. Olwo mbutuufu twafuuka olwo biseera ebyo ngamanyi omwana obeera ku kyalo otandika okuyiiya obulamu. Walinga omuvuka bamuyita Kenya. Okuvayo embuto bwe yali alina ekibanda nebiraga firimu ng'akola ne Kariuki ne Musaba. Nakolako Kariuki awo. Enyimba za Bobi Wine ezo Good Life ng'aziyimiriramu n'omayiminga. Ne bakufuuwa yaawe 13 2 nebitantambulira tebyatambula bulungi nendowooza nkoze ntyo okuyingira ekibuga. Kamuzi Kariuki obateka music w'abantu n'omayiminga n'ojja kati nga mufitangana Queen dancer. Tetwalina nnyo bazinyi ojja eka n'okubaweka aba bakufuuyeeyo 2 10 n'onnyuka olunaku. Kalongo oyinza wamu onazibanga sinemeka. Bayinza ovaayo n'akasanvu. Yesu akasanvu k'omukyalo etaano ani okuba bajjanga balinga bakyali baffe kati nga balina okufuuwa bamugamba leero wagundi tunayo Kariuki wa Bukenya bagenda kukuba. Otukanga olaba akasanvu nga mpulira mu butuufu ndaba nsawa ku kyalo osayira omuntu patanya faamu kyogagisayira emitwalo 10 kati emitwalo egyo 10 nga faamu nnene yiikanga nnamba n'okusoba kati kati mukusawa faamu eyo mpatana emitwalo 10 jikira obeera ku kyalo olina okulya olina okugendako mu tawuni okulaba firimu olinayo okulaba omupiira. Firimu ya mmeka? Firimu yalinga osasula 5 n'aba firimu 2. Omupiira gwa mmeka? Omupiira gwo gwalinga gwa 10. Gwo nga tebagusala kati jukira olina okugenda n'omugamba ndero nsaayi n'akuwaayo 5 ku 10 n'akuwaayo omutwalo. Ogenda okumaliza nga yapata ne 10 tolinaawo wadde 10 neŋŋamba nobulamu buleka bukalubye. Awo nafuna anti wange oyo naŋŋamba mu kibuga eyo ninayo wenkolera nze nkola ku ssomero naye baliwo emirimu gye bakola bakuba bupeevaazi n'obwona obusobola byamaanyi ne mugaba bupeevaazi bwe buki nange abeera obutofaali ne mugamba ate nza kubaana amatofaali ba amatofaali 810 oŋŋambe bupeevaazi ne mugamba ebyo nja bisobola naŋŋamba twandigenze naye sina tukansoka nkuba essimu omusajja bamuyita muzeeyi mubiru bambi yafa sajja oyo Mukama amwe ekimuli ekyemirembe kuba yambeererawo. Akuba essimu boogera naye amugamba muleete anti ajja ŋŋamba kati ekiriwo omulimu gwangufunye naye tetulina ki transport. Nalinamu emitwalo gyange 18 nabeeranga mu kyalo ng'ambamu n'obusente bwange nga omutuuze n'aba yazze ku kyalo n'apangisa yiika bamugamba gende wa mutabani wa gundi yajja okukukolera emirimu gy'oyagala. Era nava ku kyalo abantu ne bakaaba bagamba mama ne bimunyiiza omwana we yava ku kyalo kati nze sikyalina mmere yali nga ntemera lumonde. Nyumiriza ku mwana wa gundi afumira bulungi empiso. Mwana wa gundi asomeseza gwe ng'otema lumonde.